anti njagala kumusala basebo ne bannya bwe tudde waggulu okwaniriza minisita basebo ne bannya bwe mubanga ne ku mazzi nabo babeererewo ne bye batambulidde babituukeko. Tusabira abalwadde abali ku bitanda n'abali awaka obeere omusawo waabwe Ayi Mukama. Era byonna tubikusaba ffe abali wano nga tufubutuse ku nsozi 5 ezitubuulira nti gwe mugulumivu. Abavudde e Namirembe basabye bwe batyo, abavudde e Lubaga Ayi Mukama nabo basabye batyo, abavudde e Kireka efubutuka abaddu abakusinza olw'omukaaga nga esabbiiti yaabwe nabo basabye bwe batyo. N'ekkanisa ezammirako ssente ez'aba Musaayi Muto nabo basobozesa okuzimba pentagoni yaabwe nabo basabye bwe batyo. Ayi Mukama nange ontunuulire avudde ku nsozi 2 Kampala Mukadde ne Kibuli ffenna ne tugamba nti Honorable Minister Kabuye Kyufa Togabye, Dean of RDCs in Uganda, Deputy RDC, Nansana Municipality, Mayor, Nansana Municipality, Town Clerk and the technical team, Speaker and Deputy Speaker, Deputy Mayor, Honorable Councillors, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. God is good all the time. I'm Baba Sawa Nyindo, Mayor, Gombe Division. Honorable Minister, I take this opportunity to welcome you all in Gombe Division in a special way. Allow me to welcome my own, the one and only State Minister, Minister Kabuye Kyufa Togabye, together with my big sister, Dean of RDCs, Justin Mbabas, and all our other visitors. Feel at home. This is Gombe Division. Gombe Division is one of divisions that make up Nansana Municipality in Wakiso District. Being the political aide, here I have the technical team aided by the division town clerk. And my dear honorable councillors, whom will learn the day-to-day activities of the division. Honorable Minister, Gombe Division has 53 cells and 11 wards. It has a total population of 160, 100,000 and 180 according to the last population census. Allow me, Honorable Minister, to thank the government of Uganda for financing those local councils through the Ministry of Local Government programs such as PDM, Emyoga, Youth Livelihood Funds, and WEP. Those funds have greatly improved the standards of living of our people here in Gombe, despite with some few challenges. However, Gombe Division, being low urban, we need to be considered in a special way in funding so as to compete with other divisions such as Nansana and Naweru. Honorable Minister. Honorable Minister, allow me to report to you that Gombe Division, under the Works Department this financial year, we allocated 147,602,700
1,253 shillings. This money is not enough to open, grade or tarmac the roads in the division. Therefore, Honorable Minister, this is the very reason why we requested you as Gombe Division to come and extend a helping hand in the pending projects. Gombe, Chitungwa, Chiterede Road, 8 km linking to Kampala, Gulu Highway. Chiwewa Sai, Bujumba, Chiterede Road, 8.5 km linking to Gulu Highway. Honorable Minister, if we tarmac those roads as Gombe Division, we shall have economic and social improvement. It will be smooth and easier, connecting to Ndeje University and Bombo Town. Environmental justification: if those roads are well designed and upgraded, it will reduce environmental damage, drainage, and erosions. Since properly built roads can manage stormwater and prevent land degradation. Strategy security: if those roads are upgraded to tarmac, access to defense, elimination, and security for resource protection. Elimination of high crime rate with the municipality will be so much easier. The roads will be passable compared to the current existing situation. Lastly, Honorable Minister, the above roads measures approximately 16.5 km and a right-of-way of about 20 km wide has been already obtained, and concrete pillars, electric map of this width. Allow me once again, Honorable Minister, to thank you so much for sparing your time to come to Gombe Division for a purpose. However, I extend our appreciation to Director of Crime Intelligence, Major General Christopher Damulira, for his tireless support to this division. Such as the water supply at Tikaru SS Center 3 in the cells and the solar lights on the streets, and extension of electricity to Bujumba, Chitanda, and Chiriamuliseo. Lastly, Minister, as Gombe Division, we request you to direct and instruct so as to have those pending projects done. Gombe Chitungwa Chiterede Road, 8 km linking to Kampala Gulu Highway. Chiwewa Sai Bujumba, Chiterede Road, 8.5 km linking to Gulu Highway. The above two roads are totaling to 16.5 km. May the God Lord bless you, Honorable Minister, Dean of RDCs, Mama Justine Mbabazi, and everyone here, for God and my country. District, Umchala, Mbabazi Justine, Deputy RDC, Nansana Municipality, Mwamiruanga Charisi, Kulawa Kasoko Kwekali, and Ozeka Kumutima, Taoni Kiraka, Nansana Municipality, Abakulembeze, Kulevo Zona, Aba Divisioni, ya Gombe, Aba Nansana Municipality, Neba Sente Bebe Byaro, Mbayoza Yoza, Mukulike Yonyo, Mukaluluke Mwabademu. Abakulembeze mwina, ndabye ko Deputy Mayor, Deputy Speaker, owe kitundu kino wa Kanseni ya Gombe, Deputy Mayor wa wano, neba Minister bonna abatu bakulikiiko olwo. Batekini ko mwina aba Nansana Municipality mbalengedde basamunye ekitiibwa. Ba consultants ne ba contractor mwebale nnyo okubeera wano. Twaze wano invitation jenyina endaga nti waliwo okuproposinga oluguudo oluva Chiwewa Chitungwa mpaka ku Bombo Road. Honorable Minister, nga Mayor wa Nansana Municipality, nzikiriza mpe ekifaananyi ekya Nansana Municipality. Okusooka nebaza
gavumenti ya Uganda okubeera nga yasobola okurobinga essente ezo ennyingi bwe zityo okulaakulanya Kampala Metropolitan. Saba tubakubireko mu ngalo lwekyo ekyambaawo ntera kyogera nti sirabangako government program eri beneficial ng'eno ya GKMA eri so impactful. Nakalaba Nansana ng'ekifaananyi kya Nansana kikyuse ekyamazima bw'otunulira Nansana division side yaffe eri honorable minister ekyuse era project eno ereese enkyukakyuka y'amaanyi. Enguudo sofa ezakakolwako omuli olwannabweru okuguka ku Gaazi, Lugobanyo era Katooke, olwa Wamala Nansana olugenda Maganjo, olaba nga face sofa eya Nansana municipality ekyuse. Tutunuulira nga Nansana municipality okuurbanizinga Nansana okugijjamu eddibu lino eririmu. Nja kusaba ebigambo byange bituuke eri honorable minister nga meya wa Nansana municipality nkakasiza ddala nti tuyina ddala vision eya Nansana nga bwe yandirabise. Honorable minister, Nansana municipality erina divisions 4. Erina division 2 omuntu yenna bw'ayogera ku Nansana zasooka okulowoozaako. Erina Nansana division, erina ne Nabweru division. Kyokka ate era erina ne division 2 abantu abasinga ze batamanyi nti nazo ziri mu Nansana municipality. Erina Busukuma division, erina ne Gombe division. Omulamwa gwa GKMA bwe nze nsoma ddala gwali mulungi, connectivity, accessibility n'okupromotinga development ez'ebitundu. Jamu asinga ndowooza kiba mu line ya accessibility. Jamu asinga okubeera ku kkubo lino erya Bombo Road okuva Bwayise, Kawempe, Maganjo, Kagoma okutuuka mu area zaawo ava kubanga tulakinga oluguudo alternative route etali ya highway ng'eyita mu Nansana municipality. Nansana municipality erina za highway ndowooza ziri mu 4. Tuyina eya Hoima Road, tuyina eno eya Bombo Road, tuyina n'eno Eden Semuto, nati tuyina n'endala eva egayaza okusalamu okugenda ebusiika. Bwe tuba tutunuulira wanu okulwanyisa jam traffic, nja kwogerera nnyo mu line eyekyo ekyatuleese wano ekya GKMA. Bwe tuba tutunuulira okulwanyisa traffic n'okupromotinga accessibility n'oku-urbanizinga Nansana okugireeta wamu mu division zino 4 bino bye tubadde tulowoozaako nga Nansana municipality, tutunuulira nga tugatta ku ebyo sofa bye mwakatuleetera ku nguudo sofa ze mwakakola honorable minister n'abeebaziza nga ntandika nti zikoze impact y'amaanyi. Tulowooza nti singa tugattako enguudo zino wammanga Nansana tugenda promotinga ebintu ebyo byenjogeddeko, enkulaakulana, accessibility n'ebirala. Singa tugattako oluguudo oluva mu Lubigi oluyita mu Kibwa oluguka e Katooke lwentegedde oba lwemmanyi nti luli under design, ne tugattako oluguudo olulala nga tuyita Wamala Taba ne tuguka Ekirinyabigo ne tuguka Kawanda ne tugenda mpaka waba Matuga Katalemwa. Thank you so much. Ne tuguka Katalemwa ne tuguka either ne tulondawo okusinziira nga plana wana abatugayitinze ne tuguka Matuga, tuyinza olondawo either okuguka wano ku Semuto Road oba okuguka ku Bombo Road. Kijja kuyamba nnyo, ekkubo eryo lijja kutuyamba nnyo okendeeza jjaamu ku nguudo za highway 2. Oluguudo luli olwa Hoima Road n'ekkubo lino eribembeerako jjaamu buli kawungeezi eryebwayise eriguka e Kagoma eryo erya Bombo Road. Singa ekkubo lino likolebwa kitegeeza nti jjaamu wangi mukadde wange. Tomala biseera byo. You are preaching to a converted
Yes, please. I went to Arayeno, it is 3 kilometers over one. Yes, for which team? Montegede bulungi. Mkoze sengodo being satunga ngende kabusikoze salu ekoima. Mkoze salu no oba mkoze salu wero. Zona zintwala wa ewange ati mu constituency ya ekyo kimu. Ekyokubiri wano wali historical. Mondulani mwebyo temwabimanyawo temubimanyi. The black bomba kati temubimanyi. Naye fa abazaali babiri tulikola ki? Gwe ekizibu kyo oyagala nguudo ate ekizibu kyo olina municipality esinga obunene mu Uganda. Right? Ati weruma lulimi oli kuweyalokoka edda ongamba lokoka mufo ky'okungamba soma kitabo namba revelation. Mukadde wange ndowoozezza nti kyetaagisa okukusiigira ekifaananyi oba vision gye tulina nga Nansana municipality nga meya wa Nansana municipality nti biri mbyogedde n'omulamwa lwaki tulowooza bwe tutyo n'ate era tulowooza nti twemfasalizinga era ekkubo muno mu Gombe division eriva egombe wano eriguka ekkungu mpaka buwambo tuli prioritizinge bwe tuba tutunuulira okugatta Nansana okugigatta side eri ey'ekibuga eya division ebbiri ne zino division ebbiri ez'ekyalo ddala nga bimu ku birubirwa byaffe singa tukola ekkubo eriviira ddala ku Lubigi ne tuligatta ku projekiti eno ne tuguka ebuwambo ne tujjayo ekkubo erya Kiti mpaka ku projekiti eri ey'Ennamulonge Nansana tujja kuba tumaze okugigatta era tujja kuba tukoze omulimu munene okwendeeza ku trafiki abeera ku luguudo olwo. Neyanziza nnyo neyanzeege nsigadde nze Sserunkuma John Bosco tubeebaza olw'ebyo bimwaka tuwasofa tera tubasaba ne bino bye tutunuulidde okukyusa ekifaananyi kya Nansana mu bitutwere mu maaso. Mwebale nnyo mwebalire ddala Ssaabasajja Kabaka wangaale. Our leaders, so we have a fully fledged government from LC1 up to the president. We salute the government. And our minister, we have a big group, and allow me to introduce you to the companies we are working with, which are here with us. Honorable Minister, we have China 18 and your team, which are working in Nansana Road 4. I don't know, we have Road 5, the Winner Global, yes, Evans and your team. We have Road 6, the Texas, I don't know whether they are here. That is Dick Kawesi, Honorable Minister Jomanyi Konyo. And then we have the consultants, supervising consultant for Road 4 and Road 5. The 14, second 14. I don't know whether we have the other consultants for other projects. Yeah, Ardent, you're most welcome, and your team. Honorable Minister, omulimu ogwange mutono nnyo. First of all, I must thank the government of Uganda. Olaba ne meya waffe oweri atuusa okusiima kino is a very important project. Tusiima Minister of Kampala okuteekateeka n'okulowooza ku project eno kubanga egenda kukyusa Nansana municipality. We thank the government. Honorable Minister, program ya GMK gy'okulembera wakamalamu emyaka 4 and the program is for 5 years. And we have received money in these 4 years totaling 71 billion. Both, of course, we have for the 3 projects and then institutional strengthening. So we thank the government of Uganda. Honorable Minister, Road 4, which is the China 18, they have tarmacked all their sections. So they are remaining with the walkways and then the street lights. I'm going to see. So we are likely to finish ahead of time. At the same time, Winner Global, which is Road 5, they are also about 75%. And I want to thank you, Honorable Minister, with your guidance and the Minister of Kampala for your continued support and supervision. Honorable Minister, we have Dika West is also in Nansana Division. The reason our was anti-Tukola Nansana Division, the population of Honorable Minister Nansana Municipality in our Tempalo Kaga Mwenda. Naye kwabo, Mtwala Abiru Mwesatu, Gidina Bweru.
Nansana division mtwala 22. So we twatandikira we tuina population ayate mu division zino era tujja. So the 3 projects zigata Nansana and Nabweru they tutandise, so they are underway, which include Nansana Wamara Katoke Jinja Karolo Maganjo link, New Era Rugoba Katoke 5 kilometers, and then Dika West. Honorable Minister, those roads, as I've said, they are underway, and we appreciate the government. Honorable Minister, twina projects ezigenda okutandika. So far in Nansana division, akatale cafe design zawedde. Sigalizo ku relocating our vendors. Then I think in 1 or 2 months tujja kutandika the process of procurement. Honorable Minister, twina enguudo zino also the designs are underway and they are almost complete. Kungubuwambo, so those eri Gombe division kolachi kugamba we are concentrating in one. Kungubuwambo nabo erina ina Gombe wano wetuli, then ejja kugata na Mulonge e Busukuma. Honorable Minister, we have another program which I think they under phase, what we call Naruma Road. Naruma Road etandikira ku Lubigi ejja Katooke eya Sai Kisimu etuke Maganjo. Era tulina stretch ya Kirinyabigo, Katalemwa, Triagonja, which will come back to Semuto. It is also under the design. So we are on track. The vision is on Honorable Minister tuzikuteko in this program, as you will see in the report I have submitted. Twainako Rugudo rwa Tula Rukade Tula niye bwe twalikola design tusanga tusobola okukonsuminga sente zono za program. Ne tugamba kasoke tukole zino then tujja kukoma tulukole. So Lubigi Naruma is under the design. Kungugombe Semuto Road is under design. Kungubuwambo is under design. Kitibuwambo Rugo na Mulonge is under design. Tulidane drainage Kasonye Kasoro Kamponye drainage is also under design. Chamaketi, the designs are already done. We are waiting to allocate the vendors and we move on. So projects says enjogedeko Lubigi Naruma Kagoma Kungugombe Semuto Kungubuwambo Kitibuwambo Rugo na Mulonge, those ones are in the final stages of design. So Bwezimara tujja kutandika those roads. So Honorable Minister, Mayor asabye ate kya buntu olwatusooke tukubire meya waffe mu ngalo okutukunganya wano olwaleero. Honorable Minister, tusiima, we thank the government, naye yadde tusiima era tukyalina enyota for most of these roads. Enyota yeah, that one. So Honorable Minister, Mayor enguudo zayogeddeko mu report ye nkulu nnyo era tusaba government mu phase joina under your ministry Gombe Kitungwa Kiteredde Kiweebwa Saayi enguudo zino zayogeddeko nkulu nnyo era nga bwayogedde mu Luzungu luli esinga enguudo zino tuzikola zijja kukyusa Gombe division naye efaananenga Nansana. So tusaba Honorable Minister ngeri gy'otuuse wano otwale eddoboozi lyaffe ne request yaffe kyemanyi ekyo Nakaseke wano ne Gombe si wala biconnectinga bulungi. Tulinayo Honorable Minister, tulinayo n'akatale ke Matuga Amabanda. President yakatusuubiza mu bbanga erigize
You remember we had meetings in the ministry, in your ministry. The only challenge is that the government cannot construct tesoro kuzimba akatale on private land. So owners je tuina fune etaka then nga government so kuzimba akatale. Bola abantu baffe b'emabanda honorable minister bakolera mu kkubo. Akatale ako kakulu nnyo tusaba singa tukakajja kukyusa matuga. Honorable minister, budget ya Gombe division 1 eri about 3.5 billion. Naye 1 point something billion ziva matuga. Emitwalo 16 gyayogedde 18 matuga erina olumusa emitwalo 7. So bwe tuba twogera ku matuga in Gombe division tutegeeza kinene. So akatale ako. So the other roads, honorable minister, eziri eno naye mu ntegeka ya government era tusiima government yatuwadde ne sente under transitional grant. Tuli mu kuzimba oluguudo olwe Busukuma Nagamba ndoza tujja kulutuusa erugo. We have worked on 2 kilometers era n'omwaka guno gwe tuli mu gwe sente yatuwadde sente for another kilometer. So kyetugezaako okutegeeza nti division zaffe zonna tugenda tukola ki tukwatako. Singa otwongera ku sente n'enguudo zino mbeera zayogedde n'endala naddala Naruuma, Kagoma, Katooke, Kirinyabigo, Kiryagonja, Kirinyabigo, Katalemwa ne tutukasanga n'eri oba otakyayita yogesa okutula bukutusi wano n'ogenda Semuto. So honorable minister, these are the few areas where we need ekyamazzi. A part of Gombe wano tulakinga amazzi. Tugenda kutegeka ekiwandiiko kyaffe I had even discussed with the mayor Gombe n'aba engineer wano ebifo ebitalina amazzi tutegeke n'amasanyalazi tukole formal submission osobole okutulowoozaako. Honorable minister, tusiima nti Nansana gye twali tumanyi ya Buteyimbwa Mothers erinnya lya Nansana bakulembezi bano naye kati watubadde bano abafaanana neggwe, so tugenda kutambula bulungi. Naye Nansana, for record, Nansana mu national assessment we are the 3rd in the whole country. Abakebera engeri gye tutambuzamu emirimu gya government mu ggwanga lyonna ku votes 176, Nansana was the 3rd. Era tusiima RDC's office ne DPCs be tulina ne DISO omulimu gwe bakoze okukendeeza obutemu e Nansana mulungi nnyo. So tusaba we keep supporting them tusobole okutambula obulungi. We are ready as Nansana municipality. Honorable minister, mu local revenue gwe mulango omukulu ogwa Uganda. Nansana municipality is again the 3rd mu country okukunganya omusolo. Kampala capital authority, Kira, Nansana yakusatu. I think there are 3 years of myaka esatu egiyise we have doubled our local revenue. And Mr. allow me to report on the local revenue performance, but even utilization. Honorable Minister, mu myaka 5 gye tumaze mu term of office, musolo gwe tukunganyiza tukozesa bwe tuti. Tukuze grade 1.2 billion. Eri wano yekola enguudo zaffe. Tukuze lora yefukira enguudo zaffe watu ine fufu and the rest when they are working on the road. Honorable Minister, tukuze ambulance. Eri buwambwe era wano wa mayor wayogerera. Brand Land Cruiser ngeri mu byonna from local revenue. Tuzimbye kwa amasomero. Tukoze kwa enguudo ne administration block. So Honorable Minister, local revenue yaffe gwe tukunganya tumukozesa. Era tusaba leaders tusupportinge tukunganya omusolo tukola ki tufunamu. Mukama abere namwe for God and my country. Dean of RDCs, Afande Justin Mbabazi,
Mayor Nansana Municipality, Owekitiibwa Kaana Kambata, Yohana Batista. Mama Mayor Gombe, Hawa Mbabazi, Town Clerk, ne technical team yonna eya Nansana Municipality, ne Gombe, ba honorable councillors, abali wano mwenna, ba chairpersons mwenna abali wano, ne bannamawulire, basebo ne bannyabo. Omukama mulungi, ekiseera kyonna. Nze Charles Lwanga, nze mpulira ebyokwerinda mu Nansana Municipality. Naye olwaleero nina mukama wange maama gwe ngenda okuyita gye ayogere. Naye nga maama tannaba kujja, Honorable Minister, nange njagala okutuusa eddoboozi lyange okuyozaayoza okuwangula ekifo kyono kiriteyininga. Ate era n'okuyozaayoza taata waffe ow'eggwanga, taata wa Africa, President Yoweri Kaguta Museveni, okuddamu okuappointinga n'akuwa ministry eyo. Honorable Minister mu ngeri ey'enjawulo ne Maama Dean anzikiriza neebaze Meya waffe Hawa olw'okuyita obulungi mu kalulu k'abachairpersons ate n'atwala majority. So Mama tukongratulatinga Meya. Nene Meya Kaana Kambata nkukongratulatinga olw'agafo ge wafunye olw'agafo ge wafunye agangi. So tukuyozaayoza. Honorable Minister, nzikiriza nkubuulire nti wano mu Nansana Municipality sente za PDM ze twakafuna ziri mu buwumbi 10. Abantu abakazifuna basukka mu mutwalo. Abantu bazifunye bali mu wealth creation. Obuzibu bwe tulina obutono bwe buno obukiiko obubaddeko obubadde n'obuzibu bw'okujja ku bantu sente. Naye twakikolerako ne Maama Mayor ne Town Clerk. Abamu ku babbi twabakutte era kati bali mu kkomera. Naye ng'omulimu ogwo Honorable Minister tujja kukola okulaba nti abantu bano abasaba sente ez'okwekulaakulanya President z'abawa tetukkiriza bano abafere wansi eno okuzezza ne bakonditioninga abantu baffe. Sente z'emyoga twakafuna biliyoni 2.5 biliyoni. Naye era nazo sente z'emyoga ezisinga tezirabika. Kati tuli ku lutalo lw'amaanyi okulaba tukola recovery. Sente ezisaakoze zisinga sente abantu bazirya. Tulina ne programs endala nga sente z'abamakanika President yali yakatuwa miliyoni 3. Ezo nazo bazibba. Ezali sigaddewo ne nziteekako envumbo ababbi ne mbakwata nga tukolagana ne General Soke ne bazirikavalinga Honorable Minister. So kyensaba bakulembeze bannange tulina okulwanira wamu okulaba nti programs eza government tetuzidibaga. Abantu bano abalina okufuna ku sente ezo nga muzeeyi bwazibawa bazikozese. Honorable Minister, era abaana mu masomero basoma aga government. Kubanga tulina essomero limu erya seed mu Nansana Municipality agasinga gali government aided. Naye baidi teachers batugamba nti batuula n'abazadde ne bakkiriziganya okusasulayo sente z'okulya. Naye sente zino teziri uniform. Buli ssomero lina sente zaalyo. Waliwo abacharging emitwalo 23, waliwo abacharging emitwalo 15, waliwo abacharginga emitwalo 10. Naye batugamba mbu batuula ne bakkiriziganya n'abazadde basobole okusasulayo ku kasente abaana bakole ki balye. Naye obuzibu bwe tulina weesanga nti abaana abatasasudde ate oluusi bagobebwa. So ekyo nakyo twakitandikako ne Maama Dean of RDCs ne Town Clerk okulaba nti abaana bano mu masomero tebagobebwa. Okusasula sente z'okulya si tteeka. Abazadde bennyini abaagala bwe baba basobola okusasula bayinza okusasula. Honorable Minister, nga Town Clerk bwakugambye
enguudo tukwebaza ozitukoledde mu Nansana municipality. Oluguudo lwa Nansana Yesa Amala Katooke Jinja Kalooli lunaatera okuggwa. Oluguudo lwa Nansana Nabweru Kazo Lugoba Jinja Kalooli nalwo lunaatera. Dika Kaweesa twalinawo Honorable Minister ng'ozze okululaunchinga nalwo lukolebwa. Akatale akapya akagenda okusinga obulungi mu Kampala Metropolitan nako Honorable Minister banaatera okutandika okukazimba. Kati kye tulina mu Nansana be babbi b'ettaka ababonyaabonya abantu b'ebibanja. Eyo nsonga nnene nnyo. Abantu bano Land Grabbers bakolagana ne babloka okutawaanya abantu eno wansi. So tusaba otuyambe bwe tukubanga enduulu mu ofisi yo tulabe nti abantu baffe eno gye walwanira. Honorable Minister wano tulinawo n'ekijjukiro. Abazira baziikibwa wali basukka mu bali 4,500 14,405 abalwanyi ba muzeeyi bali wali bagalamidde. Tulinawo ekijjukizo Honorable Minister. Tulinawo ekijjukizo ekyabazira. Kati abantu baffe bano batawaanyizibwa kituyisa bubi nnyo. Tulina okukolera wamu okulaba nti abantu baffe tebatulugunyizibwa ku mataka ku bibanja byabwe. Mu ngeri y'enjawulo Honorable Minister njagala okusiima ennyo Town Clerk. Town Clerk oze yimirira tukulabe. Yimirira. Ne Deputy Town Clerk ne technical team. Honorable Minister abantu abo bakoze nnyo. Abaganda bagamba entasiima ebulwagiwa naye bakoledde ddala. Bakoze si batuukirivu naye bakoze kubanga ku nsi tekuli mutuukirivu. So bakoze ogwabwe. N'ebigambo ebyo ebitono Kampitema Amadino Vara DCs ajja tubuuzeeko then akuyite Honorable Minister oyogerere abantu bo. Honorable Chofa Togabye, RDC, Nansana Municipality, Mayor waffe Kana Kambata, Mayor waffe Sister wange Ajati Hawa, Sebo Town Clerk ne timu yonna, abakulembeze mwenna ba speakers mbalaba wano, ba honorable councillors mwenna. Abakulu mwenna aba security tulina osi waffe n'abalala basebo ne bannyabo mukama mulungi seera kyonna Justin Mbabazi erinnya lyange nganze atule wakiso ate nganze dini wabala jisizo bakulaba twagala kutwala mukisago okwaniriza Minister waffe tugatenga lozaffe twanirize Minister waffe wa Kampala Honorable Chofa Togabye ate sebo Honorable tukwenyumirizaamu nnyo lwa Kampala Metropolitan. Twebaza Katonda nti Katonda bw'alaba abantu abakozi abasasula goge mazima abantu b'Egombe. Minister Chofa Togabye ye Minister gwe tulina wa Kampala wa Vibe ate ng'emirimu agikolerawo. Ate sebo Honorable Minister ne Mama Kabanda mwayingidde mu byafaayo bya Uganda. Minister ye Kampala tewali President muntu gwe yali agiwadde kugifuga bisanja bisuka 5. Abasinga bamalako gumu mwaka gumu 2-3 naye nga mbirigo. Ne tukwebaza Honorable Minister Chofa kisooka olw'okuba nti oli mwoyo gwa ggwanga ekyokubiri temirimu ogikola speed era nsuubira n'ekino ekyenguudo oba projects under Greater Kampala obukwasiza bulungi era tukwebaza sebo Honorable. Nze saagala kwogera bingi kubanga engoma enene weebeera Sembate bagamba batya webale nnyo kati Minister tumuyina ye Minister wa Kampala n'emiriraano ffe gwaffe kumwaniriza ye n'atuleetera etuli akoze ki ne mukyo nga sinamuyita munzikirize basebo ne bannyabo mpiseewo kigambo nga kimu bibiri. Ekisooka ku lwa Nansana Municipality ne Gombe Division ndaba nga projects zonna ze tuyina
Katonda tuwadde abakulembeze abalungi kati betuyina. Tuyina meya mumulaba muvubuka muto Kaana Kambata ate kyamukisa mulungi akkiriza nti akolera NRM. Kubanga ye gavumenti gyakola ki gyaweererezaamu. Sebeera tukwebaza kubanga wategedde ssente we ziri n'obuyinza. Njagala kwebaza sister wange omanyi mu Wakiso saagala balimba ba mayors betuyina tewali sebo honorable kyafaayo ono ye mukyala gwe tuyina ba mayors bonna abasigadde baani ate tavudde ku ekyo dijje lindamu ye mukyala asinga okunyirira mu Wakiso district. So laba nti ebintu bibiri bibalansinga. Yensonga lwaki tumwebaza ate tumwenyumiza ate mwebale basente bokumanya nti ono meya wammwe mbabazinga mukyala ate mukyala wa vibe agenda bavuga mu speed ko mujja kikiriza kubanga yayagala kukola. So bakansalaza abali wano tukole ne meya waffe mukyala omulungi ayagaliza buli muntu nga tasosola bantu okulaba nti ate ayina ne PA we tyambalaze Sekyondwa wono omuyambiwe omwana ono wa NRM myati akoze emirimu gyonna. So mucho abakulembeze abali wano n'aba NRM basemba tyambalaba n'abalala buvunaanyizibwa bwe projects zino ministers agenda tugamba n'ebirala mu okulondoola bino basebo ne banyabo mulekerawo okulaba nga projects zikolebwa mu kitundu nga mulinda RDC oba nga mulinda minister. Buvunaanyizibwa bwamwe amalwaliro ge boogerako sebo kyamaani waffe asabe saale nnungi ow'ekyalo kino era tebaba kuwa kalulu twalikazemu emirundi 5 kubanga ye ssente basinga okusabira eggwanga lino ate n'ateekamu n'ebirungo nti omwavu bannaayo obwavu buluma nti obukulembeze bw'obwavu nabwo si bulungi. So chairman tukuyoza ne banno okulaba nti katuyina obukulembeze obugenda okuyamba minisita wa Kampala naffe RDCs okulaba nga tutwala Gombe mu maaso. Njaga kumaliza n'ekino abantu b'Egombe mukkirize tuyina town clerk municipality ne tuyina ne Kasimu atula wano ne tiimu ye ate ne Giso waffe Mulondo mwamulabye n'alabye nga afana nga ba MPs. Ebyo byonna birungi nga NRM mbuyinza naye mukyo tukkirize tugaana abantu b'Egombe Nansana municipality Honorable Kaana Kambata tetufunangako mu Nansana municipality town clerk alinga Tandeka ye yava mu town clerk atane n'abeera politician ate wodde wano Kasimu yes tebamwogerako kwega tuyina abakozi abaagala eggwanga lyabwe abatali bali abakozi abedda abagambanga mmwe twakowa ate nga gavumenti yebasasula. So tubebaza mwebale kumanya nti president yabasasula mwenda na assistant town clerk tukwebaza omuvubuka oyo okanga ebintu byonna birungi. So n'ebigambo ebyo munzikirize tugatenga lozaffe naye nga RDC waffe nkwebaza nnyo Lwanga oyo operation nnyo oyo foot soldier mulamba RDC atambula almost nju kunju okulaba nti ebintu bitambula ate mwakitegedde ab'Egombe nti ebyalo byonna NRM yakoze ki ekigaana obuyinza weebuli weetuli ate abantu beesalirawo. So n'ebigambo ebyo tugatenga lozaffe tuyite minisita wa Kampala ajje ayogereko gyonna DJ omukyalo oyo mumukubireko mu ngalo kubanga ayina ebitafaana n'omumeeya wange ow'Enansana. Manyi nabagamba mumpa abantu abalengera ewala abalengera kale ennungi ez'Obwakatonda naye kakati oyo meeya ye mumukubireko mu ngalo mulabi alimu. Omanyi Abaganda bagamba akakadindo okalabira ku ki mwana mugimu alabikira ku ki kasito n'obeera omukozi sijja kuba na bizibu naawe beerayo gy'obadde twawukane mu mmere tukole emirimu kubanga bw'oba tolya kyesirya tekitegeeza nti si kyekyo wamaaso haba olina nze ndi musajja mu Kristo ate ffe obamanyi abakristo emmotoka yange eyo mulimu ebintu bibiri mulimu omusalaba sapuli eno mu maaso mulimu omusalaba w'entuula naye kuuma eryo ddogo lyange naye ate bannanga batafaanana nze batambula ne opena ne kamulali simanyi oba bamukozesa biki naye batambula nabyo naye ate gwe tubikola ki
kale abantu baffe kasa tukola tuweereza abantu bisigadde mpola mpola 3 mu gumu abantu bajja kulaba omusana bakomewo eka gwe wakyobeera mu nzikiza ng'olaba banno bonna bali eno mu kitangaala so omwana oyo tumusabire mpola mpola ajja kudda eka kubanga ayagala okuweereza abaki ate nabagamba dda nti gweweereza abantu bisigadde otuleke naye lwakubanga ate kirungi n'obeera nga omanyi waliwo akantu kali mu bayibuli mu Revelation sikwe kubikkuliro Revelation 14:13 egamba bamukisa abo abafu abafiira muki mu Mukama naye tebagambangako nti bamukisa nange gundi yakisomesa bishop oyo bishop Kiganda mukwano gwange titebagambangako nti olina omukisa gwe omufu afiira ku Mukama kati ekintu ekyo kijjeyo eri mu kufa tukize mu bulamu bamukisa abo abali mu NRM kubanga muli mu kwesiima muli mu nkulaakulana y'ensonga kinnansana kati mumbonyaabonya na mirimu temusiwuliddeyo ntalo biki mwena mweyayanira miki ate nga mumanyi agirina yaani ye NRM amina kati balina omukisa abo abali muki naye ate tebalina mukisa abo abali ku NRM abo bafere basuubuzi buli olaba olina agamba nze ndi ku NRM oyobeera musuubuzi era bwolaba agamba mwana kambata nti nze ndi ku NUP oyo ate mufere kuba ate bo tebafeze beekansa NUP emisana ekiro bankonkona tutwale wa pulezidenti ng'omanya abo baki kakati tubeere n'omukisa tubeere mu mirembe tubeere mu NRM tubeere mu bintu ebituwa emiki kale muli bamukisa ab'Egombe division kubanga muli muki so temuli ku kati ebitundu byammwe njagala mubitambuze nga mubitambuliza mu njozaayoza abeero siwan mwebale kuyita mu bizibu ebyo mpozi twalonda ddi era neŋŋamba bali bannaffe abali ku nti okulonda kwero siwon kwawedde temutumalira biseera akalulu kero siwon tekaddibwamu ekyabbeeyi kyabbeeyi akalulu kero siwon tebakakola era mukyagenda wala DC mugende wa mugandange Lwanga ajja abawulirize abagambe ne kaakati biri byawedde tutambule tugende muki wacha tusonge imbere kuwache iliyo mambo so ebyero si byawedde njagala okubalangirira mu ggwanga temutumalira biseera akakululu kakoze eki first of all tetulina budde na sente zigenda kadda tetulina obudde kyawedde kyakoze eki kati tugende mu maaso amina so mbasaba mwe abawangudde mukomyewo abatawangudde tugende muki ate tolemerayo kubanga tojja tulemesa kulakulanya kitundu wabula bw'onoosukka ennyo ekyokola mwenna mukimanyi tujja kuterekako kubanga ayawukana ku muki kumugenda afuuka kaasa temufuuka kaasa buli eyatawangudde jangwe wa muno mukwatagane tugende mu maaso mujje wambe yali wano abagatte ebisigadde tuwogereganye embeera egende muki amina kale muli bamukisa ab'Egombe kubamba manyi edda ninawe nagamba nga abantu tebwoba oyagala okumanya Luweero Triangle tobonaabona ng'onoonya zi district kati kambasiigire ekifaananyi kya Luweero Triangle. Luweero Triangle etandikira wano Gombe Gombe yaki waliwo abaalingawo kati katusomese bano abaana abakyamuka nga ate bwe badduka Black Bomba operatingira ngaawo Kawanda wano Mundulani eyo ye Luweero tuki bweva wano nekwata ni makulu bita waliwo abaalingawo bwemala nedduka wali essemuto awo nejje kapeeka yetolole masuulita Luweero Triangle eweddeyo biri byonna bye muwulira baali nga bagenyi nga batukyaza bakyaza bakadde baffe nga gabonoga kankyaleko egundi nkomewo eka nkyaleko egundi nkomewo ki era wano wewava ekinyusi wewawangula eggwanga lino ono ye Luweero ki so temuddamu kundekanira Luweero abirinda walo wano era ndowooza masuulita wali nojja wano n'okuba wali era units zonna ezisinga zaali wano paka mu 8
etaano awo bwe bagamba tukulietinge wingi ey'okubiri nga bajjamu ba unarmed abatalina mundu tugende tutandike batandikire Lwenzori tubeere wano. That is all. So eno yerwero ki kyemba mulamu ali muzi unity simanyi Black Bomba Mondulani Lutta wali no side waffe then Kabalega eli yali base jirabwe etinga yeyetise that is all. Sabe Gombe sewunyiza bwe president 2020 badde nsubira basinga nawo kubanga ebizibu byalinga wa waliwo omuzeeyi wange wali Zambia oyo mukadde wange ne banne kakati bino bye mulimu mulopera muganzi ewani ewabba bwe muŋŋamba enguudo muli mukundopera naye nga sinatuuka ku ebyo. RDC ayogedde ekigambo kya PDM abakulembeze omutegerebe muti muzikanyi sakala nakuddamu bwe erina ebigambo bingi PDM byebiki ye capital owaabo abawejjere bannaffe banka bebazira bannaffe microfinance nabo bebakola ki omanyi waliwo obwavu obukuluma omuyimbi omu yagamba nti ne mwavu munno nakugamba oli mwavu waliwo obwavu obukuluma ne mwavu munno naye nagamba naye ndwadde tuli bwavu naye ate kyofa nsingako obukokolo bukola ki eyo embeera gye tubeeramu. Kati president nagamba nedda abantu abo nabo tubafunirewo embeera nabo bayigeko batandika okukola era ekigambo capital twakiganda waza yentandikwa si kyekyo. Kakati bw'ova mu PDM tukusuubira osajja kudde osobola okugenda mu mwoga n'obeera ne banno tieno tubadde tulima mwanyi n'osanga abalimi b'emmwanyi mulunda biki n'ojoininga banno awo ne mutandikako kuba yo mu PDM erina ekigamba ati leeta ekimu eky'ekkumi n'ekiweebwayo leeta zaka Allah akujjamulira emikisa naye mu PDM amini mu myoga tulinayo leeta zaka kwa bakuŋŋaana ne musolooza n'oteekayo simanya 3 ne bakuwa akakadde si kyekyo naye ne waffe tugamba zakat ekimu eky'ekkumi eky'omukama yakijjawo tekiriiwo sooko gye tutandike tukyali mu mbeera eri ey'abaana ba Isirayiri bwe baba wange emmere kati eno ye maana gye baagabiranga abaana ba Isirayiri okulya. Kati bwe tumala okukola ki president kye yasalawo mu ssente ezo zifune akakadde kamu kyobula ku ssimu kugendako kamu n'emitwalo emeka nga ne banka charge akola ki kati bayero simba saba kati muli vibrant tukole kwata buli mubbi buli mufere ababali ku kasita agamba omuntu nti leta yesa tuleta ye15 tukuwandiise oyo muki oyo mumukwate mangu kubanga abantu bano tukyali mu ddungu y'obwavu tutambulira mu ddungu twetaaga emmere gavumenti egikoze eki pidya mugitegete omuntu oyo bwamala tusobola omugamba genda mu myoga kuba kati akuze bwava mu mwoga nti banka ziziri genda mu banka zaffe simanyi Palo Bank, Housing Finance, Pride Microfinance n'endala kuba tusuubirawo okoze eki era oyo tetudda waffe tetuddamu kutunulako ebyaffe biri nti emotoka olugisindika neyakagwe genda tusindike emotoka ki mulayini mukyalimu emotoka nyingi eziseeredde sate twawanyanga okkiridde wali nti ate era mujje munyongereyo kyovulaba tulina ebintu bibiri tukwate bano abafere ono omukulu badde ayogerako at the same time naawe agenza okuba sente zino bwezikozesa obubi naawe tugenda kukukwata ate temututiisatiisa bululu tujja kuddamu okusaba akalulu 30 kati tuli mu kukola manyi edda bwe twali tunoonya akalulu gangamba kyose ekyo tokyogerako oli mu kalulu koza ate kibisoogerako ngambagamba mwaki mwe temujja kuntiisatiisa si lwa kalulu kano era waffe bangi genda kase gagamba oyo omuyaayi ye mumuveeko era bangamba nzina bamenya nnyo okuba nalinga njogera mazima nze simanyi byakulimba naawe gwe tuwadde akakadde tukuwadde emmere eri mu ddungu n'ogyonoona tugenda kusiba ate sente zaffe ojja zireeta n'olw'ensonga eyo puroguramu erimu eti
We don't want people who are democratically have accepted poverty. Eryedembe tuli kukyeko olina okugaggawala. Era omulimu gwa chairman gwe kujja kuddawa n'eggundi. Tolowooza nti nja kujja bino eby'engudu bino mbimaze. This is done. Nja kujja kulaba abantu bameka abali ku kyalo abagaggawala. Ndabire ddala abo abavubuka bataagala kugaggawala otubuzi be batusumbwa. Tosobola kugamba people power ng'oli munaku. N'amaanyi n'agookera ekigambo olina tosobola. Enjala ekuluma ng'oli ku people power mbu tulimu sekiraga. So ogaggawale bw'omala ogaggawala tukubuuza okyali mu struggle. Ekyennaku buli agaggawadde simulaba mu struggle. Astrugglinga kukuma buki? So wachatuwa chebisi kyagala kuliro oyo gasebwe abyakyana kitusaakala. Gino emyaka 5 mu Kampala muno n'emirirano gigenda babeerera bazimbisibwa nnyo kuba ndi available sirina kimpapya akalulu nakawangula nze n'obulamu buli awo mpola. Era nze netayisi bonabona ngono tawunikira njambalamu ennaku 3 zokka lwe nagendako mu paliamenti nga neetera mu byange nga nzikirira ate nja kubeera mu bisaati bya yero nga ndabika mangu tuwuli si bimyufu ebyo ebikubye eggulu nja kubeera mu yero nga ndabika mangu. Ekirala mbeebaza mpise Matuganga wanyirira mwebale kwenyigira mu kunyiriza ki mu National Cleaning Day. Olaba na wano otera okusangawo obucaafu naye ndabye wanyiridde kati nebyo temubirekawo meya Jabasira naye nkimanyi ekizibu kye tukyayinanga Nansana municipality ebikozesebwa mwebale nnyo mwatuwadde kasasiro badde simanyi nti musula bubi mwatuwadde kasasiro era ffe nabadde ngamba Idi objective yaffe evuddeyo nti ye kasasiro tutegedde gyakola ki gyabadde kati mwebale nnyo muleeta tujja fuba okulaba nti neyo Nansana ayambwako afuna ebimotoka ate ndaba ennaku zino ab'e Kampala be bali muyijjukubona abona abagenda ekira abagenda eno kuba buli lwenda bakasasiro Idi jangu wano waliwo kiki naye mumugye eyo isoke mumugye mumuteera awo tawunikira akamulimu gw'okunoonya ki kati local revenue eno mugitegedde kyeyeetaaga okukola bimotoka byaki so kati mulite ssente muwe omusolo kuba tulabye tawunikira akasente zaffe tannafunamu mbaliga. Omanyi bano abaana ba NRM those revolutionary children ffe tukola ebyaffe with the patriotic spirit kuba eno eggwanga tetukola nti ekyatunoba tetulinga bano abasajja bano banoba nnyo kubanga abamu olwalira ali mu Nuupu ekyomusanga eno waliwo eyatyaddeko mu NRM ate n'akyalukayo ffe twetuli. So kati mulete ssente bulungi ezimu tetutegedde nti kyemulina okwetaaga kati bimotoka byaki bya kasasiro kuba mulina kasasiro mungi abayibeyo kati akyamulebedde ku makubo ate Nansana kinene saidi eyeeri wo ate bodde eno so buli division yeetaaga okukola ki kuyamba naye nga mugende mu maaso era n'29 tujja kikola bakyemani tumaze okubalonda 29 tokkiriza muntu asigadde mu nnyumba oyo tumusiba emyezi 6 oba ajja kumala emyezi 6 ng'alongoosa. Eddembe lye twabaggyeko mu Uganda ly'eddembe ly'okuba abagundi abakyafu eyo naakakiragirira katuguno gwa 6 eddembe ly'obukyafu twali baggyeko eddembe ddala mukyalina kana kambata one of the freedoms zetwabaggyeko ly'okuba abakyafu mutusonyiwe tetujja nakwenenya mubeereko bayonjo mubeere balamu period ati mugenda mutulekalira teddembe lyammwe temulina kati nebyo twali baggyeko eddala twali balekedde naye ery'obukyafu n'eddembe ly'obwavu ebyo ebibiri twabyakoze eki tetugenda bikubikiriza kuba ne PDM president financial year gyagenda gyongera mu miliyoni 2 buli mu budget kuba muli abantu bangi oli national division gyayogerako ngimanyi nabweru mbalaba kuba balinanye nnyo wali ekawempe oba abamu beeno oba abamu beeri simanyi babeera bati naye eddembe ly'obwavu twali baggyeko eddembe ly'obukyafu nalyo twali bakoze eki oba kati munasigaza liriwa those two freedoms are gone
mwe mulimanya kye mulisasula President Museveni mwasa tumugumu ate temumutiisatiisa nga mutetujja kuwa kalulu mukamuwe tujja mwongere neera kale ebigambo ebyo tunaatambula obulungi ne tubeera abayonjo ne tuwuliriza kati nsanyuse nnyo muli mu kubonaabona butale Matuga wali wanyiridde olwa trade order eyo nayo tawunikira akasaagala owumule nekira akawaawano please Matuga mwongeremu amaanyi kubanga jambo ebiseera biri atabadde atukwata nnyo kati olabanga artist obugagga bwe bututawaanya kwa mu yomwaguze emmotoka ne lulinge nekkubo tetulira bwe tukola ki kati ukiza okerulya eddembe ly'enjagala mwekana kamba tenjagala mubeere bulungi okule emmotoka ovuge weeyagale then okende wali ogambe tuli mu struggle oba struggle yakulwanyisa bwafu that is very good naye eri entebe giveeko tofaayo biragulwani mubire bagagga tetufaayo we don't care tetujja na kujja ku akaunti y'okumanya z'ofuna ffe twagala obeere bulungi kasita tutusumbuwa n'otulekera eddembe lyaffe bajjajja bataata baffe gye baakola ki gye baalwanirira ekyandeese wano twafunye petition eno ku luguudo luno limwogeddeko bino kakati Nansana kituufu Nansana bwe twasoose okukola twatukoze nnyo mu division zeeri ndooza ye Nansana West kati Nansana East ne North n'alabikanga oba tumubodde kofa tugenda kujja kati already zino enguudo ze babasomedde ziri mu design ezo zo zigenda kuggwa simanyi ne kiti ali wamu oba ali eri ali mu kati okuvaawo ekiti Buwambo Namulonge oyo nayo ndooza kilomita ziwerera ddala kumpi 15 abo bamaze okumpa design Buwambo Kungu nazo design zaatuuse Sanga Mende wali nabo njagala Nkowe nayo njagala mufune design ebyo bya Nansana weeri ate Kasozi Kabumbi nabo njagala kagwe deni Kigogwa Buwambo nayo njagala bamuteekeko kakati tetugenda okukola nabazeebaze wano nga muli mu kilomita inginia wangaliwa bayingidde kilomita 3 ezempya 3 empya in addition ku ziri naye Nansana bwe twali tumudesigninga twalimudesigningira ku mita 48 kakati kitegeeza muono musti mujjudde naye omukama yatusaasidde president yatugambye tutegeke mangu project ye nebe ezikira 228 nga neri etandika kakati mu kutandika mwe tugenda otwala zino enguudo z'ebbiri mukwano ate mwe mukaaba bbiri kati nze njagala menu y'e Nansana muzongereko n'enguudo zino endala omanye ekitundu kyammwe temukimanyi ono ali mukundeekanira minisita kano obuguudo buno yes buno butuufu Gombe Kitungwa please tandika naye tumudesigninge mangu kuba tetusobola kukola buguudo nga tetudesigninze nekiweebwa saayi naye tumukole ki Bujumba naye njagala nange enguudo zange zino endala nazo muzirowoozeeko muzongereko nga Nansana ate era Gombe division oluguudo lw'Ekirolo anti nange obutoji amanya ati otegere Kirolo Masuuliita ne lugenda e Kakiri ne luyitamu paka Gombe wali bayita ki Eggobero ku Gonja omanyi ndi ku nguudo z'abazadde bange mwe bayitanga kati olwo oluguudo lukulu nnyo nti abaagenda eno tebaddeekanira kuyita Nansana kwetooloola pakusala eno ne bagenda ne bampa ne ku ssente wali Ekirolo manya Egombe abayita bati Eggobero kati ate nina oluguudo Masuuliita Kakiri mwe mumukombako naye ate Wakiso kati olwo RDC ndowooza yalina okuluteekamu amaanyi Masuuliita Kakiri minisitule ya Wakisi egira ne balimbikira bo baabikoowa tebalitegeera already luli secured just kukola base kakati waliwo n'oluguudo okuva e Masuuliita papa Kamawale ng'ogenda ewaffe mulina ettimanda we muni omutula temuga ate eyo seluli lwaffe luli wammwe kati waliwo oluguudo oluva Ekirolo awo ne lugenda e Kabuye oba ye Kabuye ne lugwa paka Endejje mu bumpipi kye twakoze
GKM njagala mu stretchingamu ayingirewo obulenzi ne bwanasooka okutuuka ebbombo mba nkola kuba kati wano Nandi sandwiched alina okuyingirako saidi yeeri. Kaakati waliwo oluguudo kali wano nno katonotono ntera okayitamu nga ebintu binkutte walinga ngamaza sirumba jamuwe ematuka oba bwe bukayitani esangawo ne tukyamaawo ne tugwa ku lweki ne tugwa ku lwekiwo ulira mbu kiwoko wati obuto gyamanyi ne tugwa ku yoyo kati naye mumuteekemu Kawanda. Yes. Kakati awo tutandika ezo bwe tunadesigninga menu so nasa nemanye ekyekola ekirala enguudo zino lwaki njagadde zibeerwe zisanyuse nnyo bwe ndabye mbu 20% right of way reporter ya meya gyampadde ti about 20 kilometers ziri kakati njagala nnyo bwe mu design one ne right of way akole ki ne zino enguudo zino ezisoose tawunikira z'abasomedde ezimu ziyinza obutakolwa ekyo kyo muntegeere bulungi kati mulaba ezenda okubuuka ate Gombe Kitungwagwe mwansonga oluguudo bwe lutabana a minimum of 75 zesagana bwa 75 nabagambye 90% right of way secured olwo temuntawaana nadundeetera ddulanga kuba saagala kulanga luguudo omwaka guno male emyezi 8 tebannatuwa right of ki mujjukire esystem yaffe eno tetulina ssente zisasula ngenda bagulira lwaki kakati njagala oluguudo bwe tulugamba nti tuli lwedde lubeere nga ekisooka buli muntu yakkiriza ati jangu okole ki era ogwo mulimu gwa meeya gw'ogukulembera ng'oyambwako mukamawo municipal meeya oluguudo consent zibeerewo fayiro zikolebwe osigaze fayiro ne ku municipality bateekayo fayiro ewa kiraaka kuba ye tawuni kiraaka gwe tubuuza bino kiri lwedde nti kiri lwedde abantu bakkiriza nti ye kati ebyamasanyalaze nga tetulanga amasanyalaze era kati step eddako zino zonna enguudo ze mulina eno minisitiri ya mbeya zinemanya eya kiraaka zino empya kati tugenda sindika ab'amasanyalaze n'amazzi bazikyuse bazikyewo nga bukyali tugenda okulanga oluguudo nga contractor tamalambu ate niyenze 3 simanyi mobilization omanyi batutanizawo ne sente zaffe ne zigenda mwoyo gasiya tugenda okulanga oluguudo ng'oluguudo luli ready for ki construction period muntegedde bulungi kati ono Lubiki n'Aluma Kagoma bagenda mukolako abantu bakkirize ndowooza meya kana kambato kiraba guno gwe mulimu gwenkwagaza bwe bamala okukkiriza oyo amanye ekyokukola tumwene contract ajjeko ne utility oŋŋamba oluguudo luli ready bwe tululanga pa mirimu kuba luguudo zaffe zimala emyezi 18 kati nalabye nga tusobola n'okuba n'emyezi 16 because luteredde tuba tukyanda kyo nnimba mbwe ate ono simanyi ono yaganye ate ono atanasamira ate wano waliwo omuzimu enguudo ziba zikola ki kati enguudo zino zikungu Gombe Semuto zikungu Buwambo Seti Buwambo ate waliwo n'olulala awo bw'ova ebuwambo ekiti wali ngodda ebuwambo ye buwambo oyo waliwo abo akagwa waliku ekitagobwa mukayitaani ako okategedde injira mwesambu tuli wali ebuwambo naye bwe mbanva eri ewaffe jamu mutemerako awo ngaawaabwe ekimotoka ky'amafuta nempita ebuwambo ku ssomero ku prison nenzigwa yes namakonkomaawe so kwa MCA ate ne bwenva ebuwambo ng'ebbombo kati nze enguudo ezo zenjagala kubanga mba nkimanyi nti kati Kampala so enguudo zino zigenda ziyinza okukyukwamu n'ennyingizaamu zino senga right of way batekoze eki ebawe abatimu byange babali ab'ofiisi yange bakimanyi bulungi bwe kigaana awo omusango gwammwe ate omusango baani abagobera nagwo chairman LC1 kyobulaba enguudo zino zonna eziyita tuyita bachairman LC1 kati ngenda kujja kyalo kuki ondage tuli ready
kwenda ffe president ajja tutuganga atubuuza lwaki enguudo ezo tetuzikolanga tutandika okunyumya obuugi mu sukaali. Banjagala ebintu bikole ki bitambule maama. So kati enguudo menu ye Nansana temufaayo muleete enneneko nga tuplaninga gundi eddako. Amina. Sinawulira nguudo z'ebusukuma. Waliwo wali ng'oyise ebusukuma ku division yawo oluguudo olugwawa tebijja paka wano byebijja ye Kasozi oyo oli kuba yo nayo ndaba bali bubi n'okukutulamu nga bagenda eri simanyi babagenda oba nakifuma ndaba nabo bali bubi. So temufaayo president ajja twongerayo ssente endala enteekateeka ekyatambula kuba Kampala yeegenda kuvaako almost lwa nsonga ate bo bafunyeyo eyaabwe eri specific ya kilomita 2.8 kakitegeeza tukyasobola okusindika emirimu wa ebitundu ebyetoolodde Kampala. Ebizibu byammwe bimaze bibadde mwetaaga. Kaakati nga mmaliriza mwembaviire ekisooka meya nkwadde essuubi nkuzaamu amaanyi nti enguudo tugenda ziteekako. Emirimu gyange gitandike. Bano balina ebizibu byabwe simanyi design babeerawo ne basoma oluzungu bannange tyate simanyi luno lwakoze bwe tyate enkambasa simanyi ate nedda alignment kuba ekyo kyokka kigenda twala kumpi emyezi 6 bakole ebyo nze bape kilomita zange nti ziri ki naye buli gye bayita nga ne bachairman mukola omuki ng'abantu baffe basayininga. Ab'Egombe mbadde temunafuna mukisa bali abeeri bakimanyi bwe tukola enguudo zino bakansala tetusasula muntu yenna ttaka. Tetusasula ani? Mu bumpimpi tetulinamu kigambo kye bayita compensation. Naye tulinamu ekigambo kye tuyita restoration. Okuzzaawo. Tetusasulira wabula tukola ki? Tuzzaawo ki? Tisenga tuzenga wano waliwo ekikomera. Nga mita zaffe 2 ekitundu oba 3 zigudde omwo. Ekikomera tusese tulaye tukizzaawo. Bwe tusanga nti omusajja ennyumba ye eri bweti nayo tugikola ki? Eggulo waliwo oluguudo lwe tukola emakini Ssaabagabo oyo yinginiya alumanyi. Twagenda omusajja yazimba kkanisa ye bulungi nnyo bali ono be yayise ensozi endala ez'abavubuka abato yazimba pentagoni ye naye ng'akabina konna kali mu ki era twatuuse ne tuteesa n'agamba abannange nze kye nali neeraliikirira kizimbe kyange kugwa naye kasita ompadde obweyamu tibayinginiyawo ekizimbe kyange tekigenda kugwa. Mukole nange kubo ndikola ki era olwaleero so Abubeka yalukola era olwaleero bayinginiya bange ku mande bagenda bakole simanyi bagiyita integrated biki balabe ekizimbe bekiri tutemewo omwala ekizimbe bakikole ki era nasanze nga bazizaawo ebizimbe amagundi ebikomera ennyumba z'abantu bwetyo bwetutambula. Naye oluguudo luli lwatute biliyoni 27 ne bwe bambalira ssente eza compensation nga neetaaga obuwumbi 100 mwameka mwawulidde kilomita 21 nga zino zimuwugire ku zino ziz'okumeeya ku Entebbe Express zaava mu buwumbi 548 ne zigenda mu triliyoni 1.3 lwayi compensation. So enguudo zaffe zifuuse expensive lwa bizibu ebyo ng'ate mmwe bannayuganda mwe muzikola ki? Kakati tugamba nedda munnayuganda jangu tutambulire wamu. Ettaka ly'emumpali yenkanaka kolido kano bwe katunga bwe mukalaba awo mita emu n'ekitundu oba 2 kuba tuteekawo myala tuteekako we munaatambulira mukole ku dduyiro Ssaabasajja atugamba tukole edduyiro tuteekako n'amataala era munsabe nnyo nammwe mugenda kulaba ku kibuga wano tugenda teekako amataala mubeerenga mwenna mwaka ekiro oba bali basisita bange n'abakola ntya anti kati temukyekweka tugenda kukulaba nti buye tugenda bawa amataala tubatereko woko we mutambulira amazzi bwe gayita mwansi temugenda kuddamu kulaba biwayawaya simi batematema amazzi kubasumbwa nedda gonna tugateekaawo awo tusibe n'ebimuli ekkubo ge gagaberega abalyeranda mu Uganda. Amina. So kati ye plan yaffe tetukyakola bino biguudo bitumalira biseera na kutuswaza. Saagala bantu bange mube nga mutambula ate nga muwakana n'ababoda n'emmotoka nedda
gojja tambula okuva Ekkungu paka eno kilomita 15 nga tewali kikutaakaganyiza. Kuba waita wakola ki? Points ezimu tugenda ziteekako amataala. Ebitala emmotoka we bisalira. Kubanga tubatya muyinza okuva eno abasanyuka nnyo. Oluzibu bwe nalabye eri abantu baŋŋambye teekawo obukulu mukoze lwaki? Tyati ababooda basanyuse nnyo balabye ku luguudo President Museveni lwe yabawadde. Bukyanga lubanga bannidi bali tebalabanga ku kolansi. Kati ate ndi mukubonaabona tulina teekamu hamps. Abantu baffe babona okukola ki? So kati ebizibu ebitu byo bitambuza bwe bityo tugende. Olwaleero nazze kukola ebintu bibiri ekyo kiwedde. Ekyammwe n'okubakakasa n'okuddamu ono meya kujja just kwanukula bbaluwa ya meya nti sebe ebintu byammwe tugenda bikola. Kaakati mwagala akatale ak'emabanda. Akatale ako sike mwali mutaddeko Katereka ani? Mule Muwanga. Oyo yali komanda wa forward wa Ndoza Mundulani. Akatale ekizibu kyaffe kibadde kya ttaka. Ekirungi message yonna yajje wange era nja baddamu soon kubanga omukulu twamutegeeza nti abantu bo tebalina ttaka. Ne General Sala actually yasooka n'okunsindikira abantu obunaga naye kiki komanda waffe oyo ng'abo bamwagala nnyo koze baagala nnyo akatale bamwagala bamutumamu n'akatale. Mga naye nabagobye ku kkubo kuba nalina okweroopa. Kyate baŋŋambye wabagobye kuze nabagobye emmotoka zaate zigenda kubatira ku kkubo. Naye bafunye ekifo kyetaaga ssente bwe ziti. So ekyo suuni nakyo tujja kibakola ki? Kati obutale buzimbwa bwe buti. Meya okuwa akatale njagala ettaka nga liri mu Gombe division. Njagala ettaka nga wali wandiisa nti property of ki ku kyapa nga liriko Gombe ki oba Nansana ki. Olw'ensonga buli we tuzimba ebintu facility bwe ziti ennungi ku ttaka ly'omuntu wayita emyezi ebiri akasajja kamera ku ki nga beefuula. Kati tugamba nedda tetujja kukwata ssente kubanga akatale ekitole nnyo tukwata biliyoni 6. Tetulina we tuligamba president nti ate waliwo wazimba akatale aka biliyoni 6 muganda wange ono yakatutte. Mu butuufu awo ffenna tujja kusibira wa Luzira tuba tukupye. Kakati y'ensonga ki tugamba katufune ettaka tuliwandiise mu mannya gaaki era abajja mu office n'abanyonyola ekyo nti either mu Gombe division oba mu Nansana municipality mwe mumanyi town clerk yanaaba advisinga naye tetulina kugula ttaka mu linnya lyammwe oba mu komiti y'akatale. Kuba obutale bwe tuzimba bwa gavumenti. Komiti eno bw'ogigamba nti Festo ye chairman naye bw'alaba ng'agaziwa yali asubula ennyaanya ng'awo atandika kufuuka musolooza ng'ebyokusubula ennyaanya akola ki? Ne tugamba kyenva mulaba obutale obwo bonna tugamba town clerk ateekayo abakozi kuba si kako kaani ka gavumenti. So kyekyo kyokka ekikyatusibye naye bwe kinaggwa kati zaali agaana okumpa akatale ku luguudo olugende waffe nga nnyinza okuyimirirawo nange ngula ebintu ŋŋendeeka puzaawo nga mujja wa senga wa jjajja yeyandoga ate oyo taliiyo so tebannandoga. Kaakati olwaleero mwanduyisizza olw'ensonga nkedde nga waliwo miitingi nnyingi ez'akasasiro era munzikirize mbatuuseko n'okulamusa kwa mukama wange abatumidde nnyo ajati Minisita Kabanda. Tatuuse lwa nsonga saawa eno atandise meeting ey'omukaaga. Prime Minister amugambye obwedda nnoonya baminisita ate ndi ku bya Kampala gwe tova wala ti ate ŋŋenda Gombe nti tumakyofa ate nga nange nkedde ku bintu bya kasasiro. So y'ensonga ki twavudde ku ssaawa ze twadde tulagaanye ennya n'entuuka ezo naye era emirimu gyonna tugenda kimaliriza. Kati mwe tuva wano ab'Egombe ngenda baleka wano temunneesibaako kumperekerako naye meya mumuleete tamulikirako walida wa meya mulikirako yange lakini nga yekweka kwate emmotoka ojje ne meya tugenda kulamulibwa mukamawo olabe enguudo ze tukola bwe tukomawo meya abeere n'ekifaananyi ekyo tibe tuba twogera ku nguudo ng'amanyi kye tukola ki ojja tunulako n'eri okuba yeetaaga amafuta n'ebirala ebimubeezaawo. Kati muzikiriza ab'Egombe meya wamwe ngenda mutwala si mu bubi mulabeko yeegombe nga bw'abadde yeegomba kati abadde yeegomba mu kulowooza manya mu kuwulira
kati Kayegombe ng'akoze eki ate manyi amaaso g'Omuganda gali mukola ki kati wanaamala okwegomba ajje mugambe genda oleete right of way nga mu butuufu kyayogera kakikola ki kati so njagala tuve wano tugende tulambule projects ziri zonna eziri eri kubanga tulina program twagala tuwandikire muzeeyi naye nga bwe tumuwa ekifaananyi tumulaga bino bye tutuuseeko bino bye bikyabulayo Nansana bwe ngamba nti Nansana erina kilomita 6 oba 10 nga mu butuufu njogera mazima ng'omusezi agule ki nti yakuliirako baki naye okusinga luli twali tuteebereza nga tulowooza ka Nansana katono naye bye twakakolako mulaba obuzibu nti Busukuma eyomba Gombe eyomba erowooza twagikola ki naye nga ate tetwagyerabira naye akantu akamere kaali katono kati omanye amazzi amatono gakola ki gabooza ki kakati tetwagala kuboola nti yonna twagala mutambule bulungi mwebale nnyo mwebalire ddala ekyamazzi muwandike ebbaluwa mutuweeko kubanga mune mwino tulaga obwetaavu naffe tukoye ebbalowoleza ekyenguudo twakirowooza ate mwebali nayo kwogera kulaga bwetaavu ebisigadde ndowooza siri ayolesa mubiri Nansana akoze bulungi era lipoota mujja jimpa lipoota nange ejiwe mukama wammwe omanyize ndi ku nguudo eri sinnatuukayo okulaba bingi kwa enguudo zenina zimmanyi nenja muwa lipoota mugamba abe Nansana ogira olinga n'okugendayo sooka okulawalala bano bakoze bulungi tebeetaaga kubanga okubeera mu kifo kyokusatu mu ggwanga ddamba kiba kikulaga obulungi n'obwesige nebaza nnyo ba RDC bange abakulemberwa diini waabwe ate nga wewaffe wano olw'omulimu obulungi n'ebyokwerinda ebulungi naddala mu Nansana lipoota nfuna ntono luli nafuna nga akajanja kangi so mukuuma emirembe amiina obudde amanyi ge tumala wali tugategeke mu kwetegekera n'okukola mututeeke ku pressure ya parish development model mututeeke ku pressure y'emyooka naffe tugamba omukulu nti owaayi otuvumya abantu amazzi gabooledde nti obusente tebukola ki naye okusinga tetulina lipoota gye tuwaayo mukitekedde bannange ate mbasisinkane nga mu abakulembeze mwekka ng'ate temuliimu balala teese ku bingi ebinaatutwala mu ki mu maaso lwaki Abaganda bagamba tinakulabyeka katona abakyadde mukkiriza okugenda kwange kuno aba division aba district aba municipality mwenna muyitibwa ku lunaku olwo bannanyini masomero aga private tubayita wamu ne ba editicha b'amasomero gaffe tuyita bamemba enamba yambulako mwana simu eyenene yabula omwezi okujja ogw'omunaana tugenda kubeera wali wansi ewa saaba waali saawa 3 ez'okumakya tujja kuba tubayingiza